Yongerayo mu maddatu al-fiqhi tugambe peji ya mwenda. Alladhina yubahu lahum al-fitri fi nahari Ramadan, abantu abakkirizibwa okulya emisana mu mwezi gwa Ramadan. Bayinza okubuuza ekibuuzo ekyo, oba tuweeko bantu babiri abantu basatu abakkirizibwa okulya mu mwezi gwa Ramadan emisana nga bo bakkirizibwa okulya. Tugamba wano alladhina yubahu lahum al-fitri fi nahari Ramadan khamsatu, abantu abo bali bantu ba miteeka 5 wahum, era nga bo be bano wano wamanga. Agamba wano alladhina yubahu lahum al-fitri fi nahari Ramadan khamsatu wahum, nti abantu abakkirizibwa okulya omwezi gwa Ramadan emisana bali bantu ba miteeka 5 era nga be bano wamanga. Asooka al-maridu alladhi yashukku alayhi siyam, tugamba nti omulwadde ng'akaluubirizibwa okusiiba nga tamalaako, nga singa aba yagazezaako okusiiba kumukaluubiriza, omulwadde bw'atyo akkirizibwa okubeera nga ye mumusiiba ye yeeriira. Omulwadde bw'atyo akkirizibwa okulya mwezi gwa Ramadan. Deni omuntu omuteeko ogwokubiri al-musaafiru. Al-musaafiru ye muntu omutambuze oba ali mu lugendo. Omuntu ali mu lugendo akaluubirizibwa okusiiba, omuntu oyo takkirizibwa kubeera ng'asiiba waddembe okulya. Deni namba 3, omuteeko ogwokusatu kabiru sinni alladhi la yastati'u siyam, omuntu omukadde nnyo, omuntu omukulu mu myaka nga tasobola kusiiba. Bangi nnyo nga bakadde ali awo nga ne bweba ssaawa 2 bweti abanga agenda okufa, ekyayi omumwa bwe ssaawa 4 n'akaabirawo ekyenkya ssaawa eziti aba ayagala nga ye tasobola kumalako kusiiba. Kati omuntu oyo mukadde nnyo mu myaka tasobola kusiiba. Wano waliwo n'omukadde gusanga akaaba bukaabi, ne bw'alaba ensowera akaaba bukaabi, sanga omukadde ng'akaaba ng'alinga mwana muto. So abantu abo tebakkirizibwa kubeera nga basiiba, era bakkirizibwa okulya emisana mu mwezi gwa Ramadan. Then number 4 alhamilu idha khafat ala nafsiha aw waladiha, tugamba nti omuntu ali olubuto, alhamilu omuntu ali olubuto, idha khafat ala nafsiha, singa atya, singa anaaba asiibye ajja kwekosa, ng'atya okwekosa ye kennyini, aw waladiha, oba n'atya okosa omwana we, nti singa anaaba ansiibye omwana ayinza okosebwa muli mu lubuto yeetaaga ebyokulya temuli kyenteekamu, naweerako ebibiri, either atiisiza bulamu bwe kulugenderamu oba otiisa obw'omwana ali mu lubuto. Omuntu oyo akkirizibwa okubeera ng'alya mu mwezi ogwa Ramadan. Then number 5 al-murdi'u, omuntu ayonsa, idha khafat ala nafsiha aw waladiha, singa aba atidde nti ayinza okwekosa kuba omwana aba amukamula, aba ayagala kuyonka omwana naye nga ayinza okwagala okuyonka nga temuli kantu konna, omwana n'abeera ng'amukamula n'amukosa, oba n'atya nti we n'aba talidde omwana tagenda kufuna byakola ki, byakuyonka kuba omwana yejjukira aba ayagala ayonke. So omuntu oyo al-murdi, omuntu ali olubuto, idha khafat ala nafsiha aw waladiha, singa aba atidde okubeera nga akosa ye kennyini okwekosa oba okubeera nga akosa omwana we. Wano waliwo asira, waliwo suali egamba nti kale hukumu man aftara likibari sinni au liajli marudi au liajli marudi la yurja bur'ahu. Tugamba wano nti alamulwa atya omuntu oyo alya n'atasiiba naye ng'ekimukozesezza ekyo lwakuba nti mukulu mu myaka tasobola kumalako, au liajli oba olw'ensonga nti
أو لأجل مرض olw'obulwadde la yurjabu lahu nga tasuubirayo kuwona waliyo obulwadde ng'oli bamugamba nti gujja kumira empeke zino paka lw'ogenda okusomuka okusembayo naye togenda kuwona waliyo obulwadde nga musawo agabirawo nti agwe sibyalyako bibyo naye nga sawa yonosikamu nga tebuwona gye buli obulwadde nga bagambirawo nti tebugenda kuwona so kati agamba nti abantu bwe bati omuntu omukadde teri nti agenda kuwona obukadde tebugenda kera kubakyanga afuuse muvubuka tekisoboka ekyo nawe tebuwona obukadde so agamba nti alamulwa atya omuntu alidde naye ng'ekimulisiza either mukadde nnyo mu myaka oba nga alina obulwadde naye nga tebuwona akola atya bannaffe omuntu oyo akola atya tugamba wano nti waman aftara likibari au marad la yurjabu lahu at'ama likulli yawmi miskina tugamba nti yenna omuntu yena alya n'alemererwa okusiba n'agaana okusiiba olw'okubeera nga mukulu mu myaka oba nga alina obulwadde obutawona tugamba nti omuntu oyo hukumu ye oba enamulaye tugamba nti at'ama omuntu oyo aliisa likulli yawmin miskiina buli lunaku lwalidde aliisa miskiini lunaku lwalidde aliisa miskiini lunaku lwalidde aliisayo miskiini likawulihi ta'ala olw'ekigambo kya Allah ekigamba mu Qur'ani yagamba nti wa 'ala alladhina yutiqunahu fidya ta'am miskin yagamba nti abo bonna basobola okubeera nga bakola ki beenunula basobola okubeera nga beenunula ta'am miskin baliiseeyo amasikini nga beenunudde fidya yemuyitenga si oba faini oba ransomu oba bingi nnyo mu luzungu mukolesa fidya ng'omuntu bamubadde rescue to rescue someone that's what we call fidya kyobola bamukolana nagamba wali ng'agamba ku nabbi waffe Ismail yagamba nti wafadainahu bidhibhin azim ne twamununula we rescued him oba twamuwa ransom oba kisobola okubeera nga okozesa oluzungu mulutegeera mashallah so agamba mu aya eyo nti okusinza ku aya eyo nti agamba wano Surat Bakara aya 184 qala Ibn Abbas agamba nti nazalati rukhsatu lishaykh al-kabiri والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام ويطعمان مكان كل يوم مسكينا agamba wano Ibn Abbas omuvunuzi wa Qur'an nashinku agamba nti nazalat rukhsa nti aya yaka nga rukhsa nti Allah yassa rukhsa oba excuse oba mujika rukhsa chance option ezigame tukinza okozesa mu rukhsa kikozesanga nti akwadde chance eyo Allah yagisanga rukhsa kyenjagala okujayo ekyoluganda ekijayo rukhsa bulungi babbeeto oba offer kyekyo mukitegedde kyemanyi ti Allah yasse eno nga rukhsa nga kubeera nga kutaasa nga option oba offer eri omuntu omukadde omusajja omukadde oba omukyala omukadde ababiri abo la yastati'ani asiyam nga tebasobola kubeera nga bamalako okusiiba nga tebamalaako nga teguggwa abantu abo n'agamba nti fayuti'imani makana kulli yawmi miskina balina kubeera nga baliisa bombiriri omukadde oyo n'omusajja oyo bonna batasobola kubeera nga basiiba balye mu mwezi gwa Ramadhan wabula bakkirizibwa kubeera nga lunaku lwe balidde nabo nga baliisaayo miskiini abo abantu abo balina kubeera nga baliisaayo miskiini wayajibu lfitiri era kiri wajibu gye bali okusa kyawateeka basiibe banyanga abasobola alfitiri kulya bo kiwakatako okubeera nga balya tebakkirizibwa kusiiba kubanga singa baba beekosa nebafunamu obuzibu ate omusango gudda gye bali wala yabawa rukhsa yabawa chance yabawa option okubeera nga balya n'agamba nti wayajibu alfitula ala man ihtajahu la tuqadhi ma'sumu min muhlaka kagarku au nahwahu
agamba wano nti eri omuntu yenna aba yeetaaze ekekatako oyo aba yeetaaze yenna omwetaavu la tuqaadhi maasuumu nga tewaliwo ekituzanana oba ekimutaasa min almahlaka ng'okuzikirira ukagarka oba nga okubbira mu nnyanja awo nahawo oba ekyefaananiza ku ekyo. So omuntu oyo abantu abo bakkirizibwa okubeera nga balya. Omuntu ali mu mbeera bw'etyo omwetaavu mu mbeera bw'etyo ali mu mbeera nga alina ekimusonyiyisa oba either okuzikirira oba okola ki gamba nti omuntu ono naye akkirizibwa okubeera nga alya. So mu mbeera bw'etyo tusooke tukutulemu awo tudde ku siyaamu limusaafiri walmaridu alladhi yurja bur'ahu, okusiiba kw'omuntu ali mu lugendo oba omulwadde naye ng'omulwadde oyo asuubirayo okuwona akola atya?